Yes. Basema ne bajja tubaniriza nnyo ku Lugonvuzi show. Tubagala nnyo ne bali tugoberera ne tukola manyi musimira ddala. Era tubagaliza birungi byerere ne kutegeeza ekigambo kimu. Genda ku Lugonvuzi show, subscribe, share, weereza ko share kitegeeza ku share yigirako munno. N'amanya ku bigambo by'amagezi. Nze Sembegeya Mohammed Byali, Taata Jubileero, omugagga Sende. Nga bulijjo nina mwana wa Taata Frederick Lugonvu, Sentongo. Njagala kubaniriza n'embeba z'okubanga mutwegaseko abali ku Lugonvuzi show nga muganange bw'abanyonyodde bampambyeko show bajinzigiye kubanga nti sebo kakati watugambye wawumudde jangu nga buzotubuzeeko tugende nga it's okay sikinako mutawane nga njagala kubalamusaako mwenna abali mu bitundu bya Uganda n'abali wabweru wa Uganda. Njagala kwebaza abantu abatava ku Lugonvuzi show abatukanaga nti nze nambe mu nze nsoso okugiraba nze nsoso commentinga. I'm lucky, I'm the one to comment. Exactly. So, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalina okusomozebwa kumuyitamu, nja kubasasira. Ate abalina obuwanguzi obutuukiddwako, nja gamba nti muyogeyoge. Mwebale nnyo. Elias Sajjabbi ali ku kamera. Ekitwala okubeerako olunaku lwaliro kitono nnyo. Njagala twebuuze ate tuddemu. Lwaki abantu abagenze ku Kyeyo bwe bakomawo Uganda wano? Ate obulamu bakalubirwa nnyo kakana era nga bazzeemu ne badda ku Kyeyo. Nga bakalubirira batya like nti ngoli agenze kuba Kyeyo ndabika abantu bagenze kuba Kyeyo nakunganya akasente ke nakomawo Uganda n'emyezi bakyali mitono nnyo bwe tutesatu ena ogenda okulanga obulamu bukalubira nga gante sente yange buli nzize kalubika nzire ate naddeyo ku zero. Amazima amatuufu ge gano omuntu yenna tulina enjogera gye bagamanga nti eyakaliddeko mwoyo mulondo nti Kyeyo muzimu kyekisookera ddala. You become addicted to kikwambala. Kiringa omuntu ali addicted ku salary ayinza okulemwa okubaako ekyo kyatandika kumusasula yalowooza kufuna sikuwa. Kakati abantu bangi lwaki ebiseera ebisinga bwe bagenda ku Kyeyo, in fact si bonna, mulimu abakomawo wano ne babeera successful, wabula ebitundu 9 ku buli 10 ku bantu abakubye ku Kyeyo bwe bajja wano bagezaako bye bagezezzaako ne bigana ne bamaliriza nga bakoze eki nga bazzeyo. Lwaki? Tukkirize tugaane, yagenda okuva e Uganda nga si birungi. Tewali muntu ali bulungi ava Uganda. Mbere emala kutabuka noga nti kaŋŋendeko eri osanga nga te abaana oyina bangi sente z'ofuna ntono tezikyamala. Obadde mu bbanga okoze emyaka n'emyaka oli muzigo noga nti kaŋŋende njiyeeza akapoloti njiyeeza okuzimba mbeeko ne kentandika. Naye kye tuba tusooka okwejja mu nti njiye ne capital. Bangi bw'ava wano n'agenda ebweru abadde wano afuna emitwalo 3. Omanyi average salary ye Uganda mitwalo 5. Ye average salary. Yoyo asungusemu mitwalo 5. No, in fact waliwo abafuna obukadde. Naye ate waliwo n'abafuna 10. Kati on average omusala gw'abakozi be Uganda tugubalira ku mitwalo 5. Goyinza okuba ofuna 7 noga nti nze nfuna 7. Naye remember nti wali afuna 15. Wali afuna 2. Exactly. Kati average mitwalo 5. Kati bw'ava Uganda nga badde afuna emitwalo n'abadde afuna emitwalo 5 n'abadde afuna emitwalo 6. N'agenda ku Kyeyo kabe nga agenze Saudi Arabia oba Oman oba Dubai. N'atandika kubanga omusala gweri guli ku mitwalo 9 ku kakadde kamu n'ekitundu gwe guli awo. Waliwo ab'obubiri ekitundu. Naye nga tubali mitwalo 9 ku kamu kitundu. Ekisookera ddala nti omusala gw'abadde afuna gweyongeddeko. Avodde ku mitwalo 4 ku 5 azze ku mitwalo 9 oba kakadde tubalire kakadde azze kakadde. N'agatta byagasse naga nti kati nfunyeewo nguza akapoloti kange. Waliwo n'ababuuza ekibuuzo nti akapoloti nakagula okuzimba mu kapoloti kange obusente bwennyina n'okusooka okutandikawo ka bizinensi nkoleki wano nkigamba. Bw'obanga okyalina amaanyi ng'akyaliyo, bw'obanga okyalina amaanyi nga toyina bulwadde bukusumbuwa era nga n'omulimu gw'okolera e Bulaaya gukyaliwo oba ebweru gukyaliyo ku Kyeyo oba ku Bwakadamu oba wa, zimba akayumba ng'okyali eri, kubanga ogwo gw'olina mulimu. Business mmeka eziri e Uganda omuntu n'akola business okumala emyaka 10 naye nga business gy'akoze for 10 years tesobola muwa ssente zizimba nnyumba. Yadugula plot. Okitegere kati gwe zizimbuze ogenda zissawo. Kati abasinga bajja era ne bagezaako business ne bazitandika. Naye tukimanyi bulungi nti business ye Uganda okusetolinga kikwetaagisa wakati w'emyezi 6 ku myaka 2.
oba okugaanira ddala kubanga buli lwoba ng'otandika business you are taking a risk otazaafiya oba risk taker era risk kufuna kakati business yonna gy'otandise omwezi ne guggwako tolaba wabula eri mu kkubala ekunywa ogwokubiri ne guggwako ogwokusatu ne guggwako ogwokuna ne guggwako ogwokutaano ne guggwako ogwomukaaga ne guggwako ogwomukaaga agenda okuggwako nga renti gwe wasasula bakusaba renti mulala eno business teyingiza kyokka ate tolina mulimu mulala wojja ssente ekyokulya okijjaawo school fees omujjoomu mukyala buguli omu olugoye kati yajja n'obukadde 10 ogenda okulaba nga busigadde obukadde bumeka kubanga emyezi 6 business eba erya buli yes waliwo agitandika mwezi gumu n'etambula oli lake naye nga bwegambye nti waliwo amala emyezi 6 nga tetambula waliwo agamba nti nze gyali ebiri netandika okutambula neegaanira ddala era egaanira ddala kaakati ebiseera ebisinga mu mwezi ogwokusatu abaana baagala school fees renti oluusi abanja kati wano wakigattira n'agamba nti wano ndi mu kufulumya bufulumya singa kati ebweru leero 29 singa bampa akakadde kange n'omukazi wamugambira nti wali ebweru nga tuli bulungi tuli akawuuta katuli mu kubonaabona yakulabanga kubonaabona kubanga bizinesi ze Uganda ng'ogitandika wandibadde olina backup yensonga lwaki ngamba nnyo abantu nti neobanga okozesebwa to resign nga genda mu bizinesi yo gye wakatandika ogumira wano bakozesa bizinesi n'ogitandika ng'ojja mu kitono okusinga okwesigama ku bibyo nabenda byetangumala bizinesi yokuta nti nafunye obukadde bwange 10 kati ndekulidde ngenze kutandika bizinesi ani yagaye nti egenda kutambula amangu ago kakati yejjukire ku kyeyo yavuddeyo azze kukola business omwezi guweddeko ogwokubiri guweddeko ogwokusatu guweddeko paka gwa mukaaga talaba kyezza sente ezirya omukazi ewaka embeera etabuse ekizimbe kye wapangisa okukoleramu landlord abanja nejosula landlord abanja maama wo yamanyanga nti nga 29 obanga lumu ogenda kuweereza kasente tokyamuweereza okaba bukaabi tebitambula gwe kennyini embeera ekunyiga noga nti kanzire ku kyeyo n'otandika okukubira bye walekayo kiri kityeyo mu mpeerezeeko agenda ogira naga nti nedda n'alinnya n'akola ki naddayo ekibalemesa ekyo kiri very common ekibalemesa lwaki kizibu nnyo okuva ku kiyunu gye Uganda n'osetolinga kubanga ozze Uganda nga tolinawo bigenda kuwa sente obudde bugwina nkuba ozze oyina busente bwo oyina mwoyagala buyiwa kiganye naye byonna mu byonna tusooke tukkirize era twejjemu endowooza egamba nti okubeera ku kyeyo kivumo okubeera ku bwakadaama kivumo nedda nga bw'osanga omwana ng'akoze amawulire emyaka 15 ng'afuna emitwalo 5 oba emitwalo 4 nze nyina abaana bangi bemmanyi be nasanga mu mawulire ne mbalekamu naye ng'omusaala gwe talabanga ku mitwalo 4 abeera mitwalo 3 oluusi ne batamusasula kati ng'omwana bw'amala ku rediyo ng'omusajja bw'amala mu busomesa emyaka 10 ng'afuna emitwalo 5 naawe kitwale nti bw'ogenda okumala ku bwakadaama emyaka 10 ng'ofuna kakadde gutwale ng'omulimu bw'agenda bweru kukola akadaama gutwale nti kati ogwo mulimu okubanga ali mu kibonerezo nti kanveeyo bino ebiri by'ogenda okusanga ebizibu ebitatwala bulamu those are just occupational hazards ogenda bisanga kubanga ne bw'obeera e Uganda oyina ebizibu by'ogenda okusanga katika kanisa muntu ankabira bizibu kubanga nange nkubulira ebyange bizibu kakati soko kirize nti nali nkola busomesa e Uganda kati ndi mukuuta toyi e Buwarabu nali nfuna 5 kati nfuna kakadde yo seed motion eyo promotion yongedde ko 50%. Yes, ufuna 5 ufuna kakadde. Being successful and successful would not determine or consider what job you do. We consider what you earn. Obuwanguzi fete tutunuulira mulimo kigwokola
tutunulira kikyojja muogo gwokola ne bw'obanga oyonja mukadde naye ng'ofuna obukadde bwo 10 osinga akola mu Asia banka ng'afuna akakadde kamu weebale nnyo exactly ensi y'abawanguzi tebatunuulira mulimu gw'okola na wajja okolera tutunuulira kyojja oba kyofuna eyo gyokolera kati okubanga oli ku ffe mu nsi y'obuwanguzi tetutunuulira mulimu gwokola mulungi butya era tetutunuulira wajja okolera oba oli mu ggwanga kyoba mu ggwanga ki tutunuulira ekyo kyojja eyo gyokolera kyojja gyokola kyekikulu ennyo kikugasa kyokubanga ogamba nti nwana kudda waka kudda Uganda ng'ogenda kudda ofuna emitwala n'eryo badde ofuna kakadde ani asinga okolera mu esi ogenda kuddewo wekutike mu kalimba boti ne bw'oba osula mu kapoti nze gwolaba bansuza mu kyolooni bano olaba toyiweeri kati olaba kana akatoyiwe kali ntye kati ate akakubo kange wano we baateeka akafaliso weebale nnyo mu kakubo we baateeka akaki Uganda wali osula mu ddaabo lumu ng'ofunaana kati osula mu kakubo ofuna kamu kitundu ani asinga awuli asevinga nnyo okusinga we Uganda kati komawo osule mu esi naye ng'obala kusula kkiriza bukkiriza nti kakati omulimu gw'enkola ndi ku bwakadaama oyo akuvuma obwakadaama mubuuza afuna mmeka kadaama bangi bakadaama e Uganda ng'asinga omusomesa bakadaama bangi ng'asinga omukozi wa banka bakadaama bangi ng'asinga pulezenta ambulira nedda omanyi lwaki ndeeta kadaama nti kyemusinga okuwulira kuba nayogera ku America Canada mujjaggira kankuteeke wano gwani avuma kadaama ofuna mmeka abo bakadaama babuulire kwoza byolooni kale ayoza kyolooni era mutandika okutulaganga mubikuuta kuuta oluvannyuma lw'omwaka gumu okomyewo before afuta ng'emidde kayumba koogiza oti wasereseemu amba ebbaati lya bbulaaka lyakategula kyolooni oyina wootuuka no reality nze lwaki njogera nnyo gyenvudde wange tanswaza omuntu aswalira gyenvuddewo aba tannabeera successful ku kyayagala ate okwogera gyavudde yeesoma alimba gyenvuddewo ekyo kikyamu okitegeera oba oyoza kyolooni ffe tetujja kifaako abagezi omusiru yajja okukulaba nga ali obubi ffe tetujja kufa kuziyabayaba z'oyambala tetujja kufa ku kiyunifoomu kyoyambala nze tombulira nti okola mugundi mu Dubai Mall nga tolina kyoyina ffe tetufa ku wajja okolera walungi butya tufa ku kikyojja eyo gyokolera atulaba yafunanga emitwalo 10 yes ng'ali mawulire natandikira 15 nenzijanga ngira nti yes Saalisiba kakati bonna bankuba Kyeyo batono nnyo asobola okujja e Uganda n'agumira emyezi 6 egy'okubonaabona nga tayingiza ate nga bizinesi ye Uganda egenda kuvuga emyezi 6 nga toyingiza wabula ekulya kati oli bw'atambuzaako esanaga nti nedda baaba anzireyo tugume tutya era naawe agamba nti nzija kati ekyeyo nkikooye ekyeyo nkitadde it is okay do it naye lekanga mwaka mu ekitundu akafulayi Dubai kalekengamu bwe bikunyiga it's not all about staying in Uganda ng'oyagala obeere Uganda okolere Uganda owangalire Uganda toloza ku ssente y'ekyeyo moyo mulondo kasitoloza ku ssente y'ebweru olutuuka lwagati anti obibalamu nga tebigatta omuntu ava mu America ava Canada najja n'obukadde 10 aba ali wano oluvannyuma lw'ennaku 5 ng'asigazza kamu kitundu waliwo munnange yanteresa ssente ng'ali Dubai omaani nakomawo byalibiseera ennaku nkulu yamala week says naganzirayo sendegeya embeera ng'etabuse senze nateresa okukola mu business yansabangayo mpolampola mpaya 5 mpaya 2 wanazimalawo yesente ye Uganda akomekerezera zeeyo ku Kyeyo
sente z'Ekyeyo teziri mu bisiraani. Si nkozesa naye okwata sente kubanga kwata mwana mu kyotala n'omuleeta ekkalamojja oba n'omuleeta ewaffe Busubi Kyamaganda sente ogikwata n'ogireeta naye ogireese mu mbeera y'okulwana bizinesi nnyingi n'ogiraba nga baagitandise emyezi gyapangisa oluggwako naggala. Ekikulu mu byonna bw'oba ng'okyali mulamu okyalina amaanyi tokyawa gy'okolera kubanga gy'okolera wasinga gy'ojja. Okuggyako ngoga nti ndwadde ekifuba kinnuma nsesema musaayi nziruka naye bino mbuusula mu kakuubo ndya chapati kikugasa ki okujja olya ettooke nga tolina nnyingiza lya chapati emyaka 2 kubanga n'abaliyo bazirya komawo Uganda n'akavangata siba tayrozi siiga kolaki webake ddayo onoonye endala ky'olina okukola ku sente y'Ekyeyo kola bikalu ate sente tetuula anti sente eyina obulwadde bumu bw'otagifunira bigitwala ebigitwala bijja ginoonya bigitwale nga gwo bigifunidde. Yes, tosobola kuba na bukadde 10 n'enkya n'oba nabwo ne luli n'oba nabwo naye bw'okeera ku makya n'obufuna nti nze siba na sente buli kaseera zenfuna oba kakadde nga nnoonya kyekakola kubanga bwe nkaleka wano kagenda kufuna ekikatwala. Kyabujega era omuntu omulabanga n'akavangata nti ffe tuli bagagga nedda sente zirina kukola tezirina kutereka ebyo nsobi sente omuntu omutuufu gwoga nti mbadde nsaba yakakati naga nti jangu ku Lwokutaano nga mmande lwensuubira okuba nazo. Kisinziira. So ekisookera ddala bankuba Kyeyo sooka okkirize nti n'ogwo gwokola mulimu. Nkuba Kyeyo sooka okkirize nti n'ogwo gwokola mulimu. Ogenda kukkiriza otya? Compare zewafunanga e Uganda nezofuna kati. Bw'obanga zofuna kati zesinga zewafunanga e Uganda sooka osiima ekyo. Okudde e Uganda okulya amalawundi it's all about nothing. Otuuka okuyagga n'okusaba. Era nkigamba nti bw'okamirika noga nti nze nzize waka ngenze sidda ku Kyeyo mundabiranga ddala it is okay. Bw'obanga ozze n'obukadde 2 kutandika business sooka osse wano 2 kozesa 18 bwe kirama digida bwe kigaana fly Dubai. Tujja kukomawo tubaagala nnyo mutugoberera musharinga stories zaffe ate n'abalala bagabanako bulungi nnyo. Tugomba tugambe nti oba oli kadama ng'oli wabweru okuba Kyeyo okutatoye giraga abantu kubanga mujja sente kati ninyo ekitu kyayisa emirimu kwe kulooza nti twewogomyewo bwewogomi ndiwo leero ewantu ewakuwa ekyokulya ne wakuwa ekyokunywa ne wasomesa omwana wo ne wagula akapoloti ne wakwambaza wawe ekitiibwa zaabu. Tubagala nnyo tubagaliza ekiseera ekimu nze Ssendegeya Muhammad Lyayi Ssaabasajja Kabaka wangali. Kusoma sikulya mmere sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna keko ketwafuna mu Masaka City mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma Bakala City